oba ensozi okubumbulukuka, amataba, musisi, ebyo abituweereza ng'ayagala tumutye. Tuba tususiza mazambi tubeemu etumutya naye ani akyukako. Tulaba ng'engero z'abedda. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalabanga enjuba ng'esiikiriziddwa oba omwezi, yayanguyiranga n'agendera essala kubanga amanya nti Allah munyiivu. Ate bano baffe bakubamu ndongo na kunywa mwenge. Kasita olabanga ng'enjuba esiikiriziddwa oba omwezi olina kusaala, naga nti fa idha ra'aytumuhu, bwe mbaga mu kirabyo ekyo, fafza'u ila ssala wal istighfaru wat tauba, mwanguyirire nnyo mugende musaale. Istighfaru nazo mwezisirize ne tauba. Hatta yankashifu ma bikum, paka wekinabikuka ekyebisi. Era waliwo essala esaalibwa ffe situmanyi kisiikiriza. Allah gantu la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamara wala laylu sabiqu nahar. Tekisoboka njuba kusinkana n'omwezi. Ebyo bikola yatugambye. La shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamara. Tekisoboka njuba kusinkana ki? Mwezi. Kali kaba kabonero Allah tulaga busungu. Ate n'enjuba gy'olaba n'omwezi bisiikirizibwa oluusi koota. Nga bw'olaba yakula bw'eti yonna kakoota neesikirizibwa ku kakoota, oba oluusi haafu, oba oluusi yonna, oba oluusi neesiikirizibwa enjuba oba omwezi ng'ayinza okubeera alina kuba mugayanja eyo wakati mu oceans ne tutabiraba, oba mugabira nga teri n'omu alabye, oba oluusi neesiikirizibwa nga bali mu Africa mu katundu bwe kati bagenda okukiraba, oba bali mu Asia, oba Allah bw'aba kyagadde baba yagala okuleetera obubonero obubatiisa balaga nti enjuba esiikiriziddwa. Naye ng'okusiikizibwa kw'enjuba n'omwezi kabonero kabi. Kabonero kabi. Tesiikirizibwa nti waliwo omunene afudde, kubanga Nabbi we yagiira sallallahu alaihi wasallam bwe balabanga ng'enjuba esiikiriziddwa baga nti kirabika waliwo omulangira agenda okuzaalibwa oba waliwo omunene agenda okufa. N'abatuga nti la yankasifaani limawuti ahadi minan nas. Tebisiikirizibwa byombi bw'olwo waliwo afudde mu banene abadan. Biri Allah bayala kutiisa baanaadamu. Kati enjuba n'omwezi okusiikirizibwa Nabbi abyogerako. Tulina esswala gye tusaala ya raaka 2. Yesswala yokka ey'eraaka 2 naye ng'erimu rukunnya. Yesswala yokka ng'erina eraaka 2 ku maviivi tugendawo emirundi 4 mu raaka ezo 2. Kubanga buli raaka emu ku maviivi tugendawo 2. Osaala n'osoma al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, paka bwegwako ghayril maghdubi alayhim wala ddaalin amin. N'osoma essula endala qul a'udhu birabbil falaq, n'ogenda ku maviivi n'osoma ebyawo samia Allahu liman hamida, n'oddamu n'osoma al-Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, paka bwegwako wala ddaalin amin. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad, n'ogenda ku maviivi subhana rabbiyal azim, n'okomawo samia Allahu liman hamida, awo n'olyoka ogenda ku sujuudu. Yesswala yokka ekirina ziba raaka 2 naye ku maviivi tugendawo 2, n'al-Fatiha 2 n'essula ezigobererako 2. Era esswala esaalibwa mu gurupu mu jama oba ng'oli wekka okusinzira wekigwiriddewo ne woobadde. Era ze zimu ku sunnatu muakkada, sunna Nabbi z'ataalekanga sallallahu alaihi wasallama safaran wa hadaran, oba ali mu safaari oba ali waka. Ne bwe kyagwangawo ng'ali mu safaari ng'apaakinga engamiya ye wali n'alengera nti enjuba bagisiikiriza, engamiya ng'agivaako amala okusaala salaatul kusuuf, tekuyitangako ofubanga okulaba ng'ogisaala. Olw'okuba kirwawo okuggwawo, kirigenda okuggwawo ng'esswala wagirabye bagisaala, kebera notisi zo. Kyekikulu kya notisi. Kebera ku notisi zo oyitemu mangu ogenda ogisaala ofune empeera. Salaatul kusuuf, salaatul khusuuf ziri 2, ey'enjuba n'ey'omwezi, era zifaanagana. Era kyekika ky'esswala gye tusaala mu bibamba
kyekika ky'esswala gye tusaala mu bibamba ng'ensozi okubumbulukuka, kubanga ebyo byonna bigendera mu aya nti wama nurusiru bil ayati illa takhwifa. Ebyo bwe bityo si biweereza okujja wanjagala mu nti olusozi ne lubumbulukuka, ennyanja neevaayo eri gy'ebeera nejja eno mu batuuze neefuna obutuuze mu batuuze. Omuggo ogukulukuta bujjo nga guyita wano kati ne gujja gukyusa ne guyita eno ne gugwa mu batuuze. Ebyo babita bibamba, birina ne ministry enamba wano waffe, ebigwa tebiraze naye nga byawukana ku mbeera eza bulijjo. Era yesu gye tusaala kubanga byonna bigwa mu aya eyo mu suratu Isra, wama nurusilu bil ayati illa takhwifa. Embeera endala omukyala gw'oyogereza mu hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama idha khataba ahadukum almar'a fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Nabbi atugamba sallallahu alayhi wa sallama bw'obanga oyogereza omukyala ofubanga nnyo okulaba osala amagezi osobola omutunulako omulabemu ekinaakusikiriza omuwoowa, omulabemu ekinaakusikiriza. Eyandibadde aga nti nja muwoowa mu Desemba oteke mu Maaki, ngolaba Desemba akuli wala nnyo, Desemba akuli wala. Oba owulira alanga embaga nga ya Januari naye nga bagenda gikola mu Desemba, ebiseera ebisinga abatalina nnyo kimusika. Olwedde ekyandibadde kimusika baasinkana dda, kati ava ku kati teri kimukola ki jateekayo mu Desemba nga tumaze okwesetinga. Omumu bwayogerezanga omukyala amutunuulire nnyo alabe nga amulabako ekimusikiriza. Era ezimu ku ttalaka eziggwawo mu bufumbo bw'omwezi gumu 2 3 obuteetegereza mukyala nga tonnamuwoowa, gonojjoba kukapakuka ng'ogenze ne ka first sight. Olwedde abaami abasinga bagulumiza nnyo eriiso erisooka lyakubye ku mukyala. Eryo si ttuufu likulimba, kubanga era obutonde bw'omukyala terakulabika bulungi kati wadde omusuubira kukola ki, era alina omutima gwe gunaga nti alabise bulungi. Ekyo si kyekituufu. Ekituufu, ekifaananyi kyosooka okufuna si kyekyo. Olina okuddamu n'ofuna ekifaananyi ekituufu nga weeteesezza nga tekuliko make-up, kubanga make-up akuba kifaananyi kirala. Oliti ojja kuzuuka okulya ddaaku nga make-up taliiko. Kaakati oli okulaba embaga obuze nti wanali tunudde wa. Obusiraamu bukubiriza nnyo okwetegereza omukyala. Era waliwo hadithi ya Abi Hurayra eddako awo mu Bulugu Maram nga Nabbi agamba nti Abi Hurayra tugamba nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala lirajulin tazawwaja imra'a hal nadarta ilayha qala la qala idhhab wanzur ilayha. Omwami yaje nanyweza omukyala, waliwo omukyala gweyogeza gwenjagala okuwasa, nabirambuza omutunuddeko namugamba nti nedda, sooka oddeyo omutunulire. Idhhab wanzur ilayha. Talaka ezisinga okubaawo bwewulira obufumbo buyikira mu wiiki emu 2, omwana w'omuwala bamukomezaawo nankanibana ebyo buteetegereza. Ndabyeko ku keesi ezimu olinaga nti nze omukyala ti namulaba ku kawunta, jjukira kawunta oba olaba wano wokabwe wati, kyokka obufumbo mu mwezi gumu nga buyiise. Nombuuza ti wamwetegereza nti nakasanawula ku kawunta wali nemanya tujja kugenda naye twatuuse waka nga tetusobola kutambula. Funako omuvubuka naŋŋamba nti imaamu nja kwesula mu mmotoka. Nti lwaki? Omukyala bajjamu engoye n'atunula eri mu nnyumba mubamu abasajja 2. Mubamu abasajja bameka? Kati ate gweŋŋamba mbu mugumiikirize tusule mu nnyumba y'emu, nze nja kwetta. Ekigambo kirabye ekyo mwana wange. Naye ogenda okumaliriza ng'onamulaba atudde ku kawunta. Nedda.
obusiraamu bukubiriza okusooka okuba nti otunuulira omukyala kubanga obufumbo si kukyala, si bya myaka 2-3 bugina kuyinza okwongera ku myaka 3-4. Ekikupakusa kyekiki, mpola 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 mpaka insha Allah otunatuka ku kituufu. Naam. Hadithi gyosomye eyogera ku baana b'abakungu, ate waliwo bano betutwala si babakungu, betutwala mwesiza bawala mu kukola, twongera tusaba kutunyonjolamu awo. Omwana Adamu yenna abeera mugungu na bani Adama. Omwana Adamu namukula nga wa kitiibwa, oba alina ssente oba talina, oba yasoma amadiguli oba teyalinyayo, binadamu oba wa kitiibwa. Allah yamukula nga wa kitiibwa. Tetulina kwogera ku baana b'abakungu. Omujja okutujoga mujje waffe eri mu kyalo, mujje akaana akaba nakungu mukatwale mu buddu, nedda. Oyo gw'olaba wa kitiibwa talina kutwalibwa mu buddu, wadde tebalina ssente, wadde tagenze mu bitabo kusoma, aba wa kitiibwa. Ku mirembe gy'edda gwe bayitanga slave, omusajja Omuwarabu oba Omuzungu yajjanga n'akugula. Omuddu teyagulikanga nga bw'olaba okugula nagula okuteeka oba maali ye. Era ne toyina ku security oba mu bapoliisi bw'obe n'omuloope, eyo maali ye yagigula. Era ng'oli ayinza okusuula abaddu be nga 20 kuterekamu ssente ze n'abateekaawo. Obwavu obujja n'atundako 2 n'afuna ki? Abe bayitanga obuddu tebwali nga bakusaaga, nga bwagamba nti olina kusula ng'oyimiridde wano ne kakutanda n'ovaawo egyo emigo nga 8 oba 10. Ne bwagamba nti buli kanaku ajja salangako akagere kamu kamu, tulina gy'omuloopa. Eyo maali ki? Naye babanga babbeeyi. Era kyobola mu bibonerezo bya shariya ebimu bakugamba nti awuta omuddu nga bwe banaakugamba nti omusango gwe waguze, omusango gwe wazizza mu Busiraamu, genda mu koyini ogule mu moloka ya milioni 3 ogipaakinge ku muzikiti, ebisonzo by'oyimamu ogende. Kye bayitanga okuta omuddu. Gwe kennyini ogyetaaga ogigula ebeere yiyo. Oba obusente nabwo obugigula tebuwera. Ensonga lwaki shariya ekiteeka ku bizimu ku punishment z'Obusiraamu okuta omuddu kyabanga kya bbeeyi nga tagulikayo. Omugule ave mu basireevu afuke mwana waabwe atambula agende. Kubanga kennyini omuguzi omwetaagamu ssente obanga asuubudde, obuddu bwabeerangamu ssente zitagambika. Era bwe yaggulanga nga kyayagala kyakukola. Ate bwe yamalanga n'aga nti kati basazeewo batunda ng'akola ki? Nga batunda. Naye Obusiraamu ne bubiwera kubanga byabanga bibi, byalimu okuwonyaawonya binadamu. Naam. Yandika mu nnyumba emyezi 3 kati ndi wa ddembe okutambulamu. Nedda, okyali mufumbo. Kubanga bwe babanga baabawoowa nga mwasiba okudattunnika, mwasiba ekifundikwa kyaki? Obufumbo basiba kifundikwa nga mwakisibisa Qur'an, era Qur'an ekisumulula nga talaka, nga khulu. So si yansula mu nnyumba naye ngenzi, awo okyali musibe. Buli bakoowanga n'omukyala, bwe bakoowanga n'omwami, manya basibye. Awo okusumululawo erina kukozesa amateeka ga Qur'an nga wakozesa ng'osiba. Era at-talaq kitegeeza kusumulula kifundikwa. Abali be twali tusibye nga tubakoze eki? Buli omu agende gage. Naye okuba nti omwami akusudde mu nnyumba takyalabika emyezi 3, nedda, okyali mufumbo. Naye omukyala mbw akuwonya kati oba olina 2, olina abo. N'omukyalo ono singa agenda mu maaso ne bamuwowe walala, aba alina abaami 2. Ate nga ye tekikkirizibwa, kiba kitegeeza omwami owookubiri mufu, bali mu bufu, kubanga omukyala taba na baami 2. Kati omukyalo ono tumugamba ki? Waba munne akole ebisumulula ekifundikwa, akole ebisumulula ekifundikwa.
asabe talaka omwami amusumulule oba asabe akole kholo yamweyambule. Obudde bufunda ennaku zino tutandika kumpi mu kitundu. Tuyinza Nina mukyala wange ali lubuto naye salatu subah agisala ssaawa emu, kituufu kyakola? Ate kinaba kitya ekituufu nga Allah atugamba nti inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta. Esola gyozanyiramu nnyabo sebo yava dda nga bakkiriza bagisalira mu time mawquta. Gwe wakasooka okubeera omukkiriza ng'ogisalira weyagala, ey'okuva edda nedda bakkiriza bagisalira mu time. Ate ekirala ow'olubuto yakubirizibwa ennyo okukeera afune baraka, emikisa egiri mu mpewo y'okumakya. Allah gyayogerako nti wassubuhi idha tanaffas, Allah alayira obudde obwo buli we bussa empewo ebaamu emikisa. Alime kunafuwa nnyo
Era ne mu Buganda Kingdom abakyala b'embuto bagamba zukka nga bukyali weetaleetalaawo asobola okuba nga abamulamu bulungi. Ebyo kerebera nadda mu kifuya gamba aveeyo wakiri emirimu gyo gyonna agikola ate ku makya era ng'omulimu oguggulawo ne salaatu subuhi. Teriyo kintu kya bbeeyi mu bulamu bwo nga kyoggulawo nakyo olunaku. Mu lunaku lwo 24 hours buli otandika ne salaatu subuhi ng'ogisadde mu tayimu yaayo omwami n'ogisala mu jama, olunaku oba oluguddewo ng'oli mujeemulukufu wa Allah. Naye buli odda mu kwebaka n'obeera bw'otyo mugayaavu n'ogisalira bw'oyagala, olunaku oba oluguddewo ng'oli mujeemu, kubanga etteeka eriggulawo olunaku walibuuse lyewasoose okujeemera. Etteeka ly'otandika ne lunaku walijeemedde. Kati olina okulwana ennyo oggulewo olunaku nga lulimu baraka emikisa, olutandike nakuba mujeemulukufu. Salaatu subuhi kintegeeza mu bujeemulukufu omukyalo gisala mu budde kubanga yetagenda ku muzikiti. Mu bujeemulukufu omwami gitwala ku muzikiti mu jamaa. Kale oba olumu ebikalu bye naye waliwo abaami gosanga nga mu wiiki zatutte ku muzikiti zentono oba bbiri oba emu mu wiiki, abalala talinyayo okujjako ng'olina ebisonyiisa nti masigidi eri wala. Naye omukyalo omugamba ow'olubuto bw'aba ayagala emikisa asooke kuba nti atandika olunaku nga atandika mujeemulukufu eri Allah we yamutonda. Bwe mba mu ssala nenzija ndowooza ku mbeera y'omu kisaawe, ebimu ku bitundu byange ne bijja biva mu mbeera, essala ngivaamu. Ekyo olina okirwanyisiza ddala kubanga kyekimu sheitaani byeyitamu okutaataaganya mu ssala. Ekyo kimu nga tulina kikuvuddemu, tulina buzibu, genda mu maaso n'essala. Naye singa okizuula nti ebitundu byo bivudde mu mbeera nemubamu otuzzi otuvaamu, newabeera mukyala aba asadde talina wuzu, kubanga omuntu alowooza ennyo ku mbeera ez'omukwano avaamu amazzi ge bayita almadhiyu. Muteeko mu miteeko gy'amazzi agava mu muntu omukulu. Ku mwami liyinza okuba ettondo limu oba abiri gavaamu mu bifo bye eby'ensa. Onootegeera otya? Buli owuliranga nga embeera zo zivudde mu mbeera, olina okukebera pants. Olina okugenda mu kafo wooliweko bikule pants zo zikebere. Bw'oba nga tewannakala waba wabisse oba olabawo. Wabeera wakaze waba wa siriva waba wafaanana, bange watonye eminyira ne gikala. Ng'omanya nti essole eno waliwo nasitrekingidde navuddemu otuzzi, ebyakitegeeza nasadde sinawuzu. Wawa otuzzi okunyewo ne bwanakuuba omunaaze bulungi oddemu ofuna wuzu, oddemu essala. Kakati oseka ki? Bwanakuuba gw'otamanyi? Awulidde? Bwe kityo bwe kirina okuba. Sina musala mwokka. Waliwo n'abo abatudde ku mirimu oba mu ofiisi oba mu mmotoka n'alowooza ku mbeera z'omukwano, bwanakuuba n'asitrekinga. Buli wasitrekinga nga tonnafuna wuzu olina okukebera obugoye bwo obw'omunda olabe. Kubanga almadhiyu bwe gaba gava mu muntu tawulira. Tosobola kufuna sayini yonna. Tuvaamu tutono bwetti, tondo limu oba abiri, naye tetusse wuzu tusula tutudde. Olugoye terusigaza wuzu, naawe tosigaza kiki? Wuzu. Batuyita almadhiyu. Nali ku Mubs University nengaba research. Abavubuka ne mbagamba bagende bakole research batuleetera amannya ga miteeko eno egy'amazzi nabbi ge yatugamba agava mu muntu omukulu, n'egyebuli eno research teddanga. Mu Luwarabu mwe mwokka mwe galina amannya, mu nnimi endala tegalina. Albawulu ogwo musulo gukweza message nti wagala kufuluma era n'ogenda n'oguwa ebiragiro ne kufuluma. Busatu nga wayise eddakiika nga 3 ku 10 ng'oza okunkumula okusigwa otufuga tetukweza na message tuva mu buvu tokka.
otwo tetusinga okutta wuzu. Kakati ne tufuna almadhiyu gwe twogeddeko ago agajja ng'oloweza ku mukwano ne wasembayo almaniyu agakola omwana. Ago go gakweza meseegi nti tujja oliredde n'oteekateeka buli kimu abakulu ne bayitawo. Kaakati bampaako emiteeko ebiri bagambako spams ne urine. Ebirala ne basooka bakaaya nabo bennyini badokita ne bali baprofesa. Oluzungu ne lukaabaawo nenga nti aya baasi negyebuli eno research teddanga mu Luganda ate eyo simanyidde ddala naye ffe tulina emiteeko egi albawulu alwadiyu almadhiyu almaniyu. Ebyo biva mukulu omuto abaako neeki albawulu omusulo. Omuto yaba n'omuteeko guki gumu naye kasitayingira emyaka gy'obukulu nafuna sayini ez'obukulu nga aseseetuka ng'ayingira emiteeko emeka ena oba mukyala oba mwami ng'ayingira emiteeko emeka ena. Naye kyewuunyisa buli muteeko gulina tesiti yagwo. Oyo Allah waffe yatutonda. Buli muteeko gulina tesiti. Mulimu omuli sukaali, mulimu omuli otunnyo, mulimu omutali, mulimu tesitireesi. Ate buli kimu kirina obuzito bwakyo. Spams obuzito bwazo ye urine naye nga biyita mu kifo eki oyo gwe tukubako ekifuba. Buli kimu kirina obuzito bwakyo era buli kimu kirina kkala yakyo. Research bwe ziraga buli kimu kirina ki byonna biyita mu kkubo ki kubo limu. Yaga nti yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Wotegerera nti Allah alina obuyinza mangada n'enniimu n'omucungwa byonna abifukulira n'amazzi ago ga nkuba naye tesiti si ze zimu. Mangada omucungwa n'enniimu enkuba ebitonyako eryegi emu biwoma kyekimu. Awo naakulaga nti gwenzanyiraako yo Allah waffe tabaraka wataala gwe tukubako ekifuba atusobola. Ebyo kubanga mwanadamu yabikola wandibadde ofumya tesiti egi factory yandigenze ofanga nti obubiro nga biwoma nga tebyo nate wakyusiza amannya zayo biddemu otabule bupya abitabuza enkuba kika kimu ebyofumya tesiti ndala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ekibuzo ekisembayo inshallah. Batusala esswala imaamu n'ajja afuluma nga tumaliriza naye ne tusigala muli ne tukakasiza ddala nti esswala eno gye tusadde twongeddemu raka oba teziweze. Naye nga imaamu yagenze dda abaffe tukola tutya? Tusadde esswala nga tugimaliriza imaamu n'ajja afuluma masjid naye ne tukakasa nti mutuufu tuwongeddemu oba tukendeezezza tukola tutya? Ekimanyikiddwa mu hadithi omuli Dhul-Yadayn sahaba w'emikono emiwanvu bamutanga nanyini mikono kubanga emikono gye gyali miwanvu okusinga bode ye. Nabbi yabasaaza laka bbiri naye yali tannafuluma. Dhul-Yadayn n'ayimirira n'amugamba nti anasiita am qusirat essala, weerabidde ya Rasulallah oba esswala ekendeezeddwa? Ekendeezeddwa. N'amugamba nti sinaakwerabira ate n'esswala tennakendeezebwa. N'amugamba tusadde laka bbiri. Baali basadde esswala y'emisana nga yalaka nnya n'abasaaza bbiri neerabira sallallahu alaihi wasallam. Nabbi kwe kubuuza bano basahaba balala nti oyo byayogera bituufu. Naye kyewunyisa Abubakari, Umaru, Uthmani ne Ali mu masjidi baalimu naye nga basirise. Eyayimirira yalinga eri emabega n'amugamba nti ya Rasulallah tusadde laka ezi. Kwe kutunulira bano nti oli byagala bituufu. Ne bamugamba nti tusadde laka bbiri. N'addamu n'abasaaza endala bbiri neziwera nnya. Ekyo kikola nga imaamu tannafuluma ng'akyaliwo. Naye imaamu bw'aba amaze okufuluma ng'agenze simanyi bwe tukikola. Kubanga ekisooke salaamu nga yakatoolwa tulina kitegeererawo nti tusadde esswala nga tekoze eki? Teweze oba eyiseemu.
so si ate ne tusuka tulinda imaamu n'agenda. Wabula ebigambo ebibeerawo awo nga tumaze swala birina kuba nga bizimba swala ti abanga era teziweze. Awo tukkizibwa okuyimuka ne tusala ezibulayo. Naye singa tuyingizamu ebigambo ebirala, leero ko zimaniyo ezannya tugenda kugula ebirawa, awo tuba tuddamu namba, tuba tugiddamu yonna. Okujjako ng'ebigambo ebibaddewo abamu badde basoma adhkar subhanallah alhamdulillah ebikolagana n'eddiini, n'okubuuza nti swala ebadde eyimiridde etya ebuzeemu. Bw'ofunangamu okwekengera omuwendo gweraaka mu swala, togamba imaamu subhanallah, okujjako nga weekakasa, kubanga ate waliwo bajjukiza imaamu kumbe ate ono yabitabudde yabaze obubi, ne mutabula ate imaamu. Akkirizibwa okujjukiza imaamu yeekakasa, era buli ojjukiza imaamu nga teweekakasa n'omutabula ofuna omusango. Mu byonna waliwo bagala okujjukiza Quran n'ate n'akujjukiza aya ngeri mu ssuula ndala, obadde osoma ssuula ndala, kiba kitegeeza teyeekakasa, sirika. Oba atabula aya zitabule, oba nawe teweekakasa. Naye singa omujjukiza n'omutabula ofuna omusango. Lwaki gwe ofuna omusango ate no imaamu yetafuna? Kubanga ye imaamu aba yeerabidde bwerabizi, gwe atumala kuleeta nniya, akamujjukize kale ate n'ogyosobya. Eyeekakasa yakola ki? Yajjukiza. Wabula bw'oba olina akakunkuna mu mutima gwo nga tomatidde essola bwe gwabuuza, oba tusaddira akameeka, olaba ajja kuga nti nnya, nze nga ndaba ngezi taweze, nga mubuuza abantu 3 abo 4 bonna ajja kukakasa nti ziri nnya. Wootegerera nti zibuzeemu, wayi nange ndaba ngezi taweze, naye lwakuba ntidde kujjukiza, ogenda kulaba nga muweze. Naye oba teweekakasa, kubanga abamu tubeera mu ssala n'osooka ogendako mu dduuka n'otunda ate n'odda, kumba kogenzi waliwo erako eyiseewo togirabye, ate oyagala okujjukiza. Bagita baabu fathi mas'alatul fathi ala al-imam, omulyango ogwogera mu kuggulira imaamu nga badde bimwegaddeko mu Quran, mu laaka, mu kubuka ebiyungo, mu kwongeramu essala. Wakwegendereza nnyo oluusi ate osobola okutabula imaamu. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.